Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasipi mutyanze Nurdin Ntege mbanzi gusene mugana Samuel Kasozi tuba tuguse okwogera ku nsonga ez'enjawulo. Yonna gye musinzira okutulaba bannaffe abali mu America, bannaffe abali e Canada, abali mu Europe, waliwo abali mu Africa, Uganda ne walala yonna. Anti nafunye okusomozebwa. Oli yagambye mu North America wali yensi bbiri eziri recognized. North America, US and Canada. Ezisigadde simanya Latina bigambo bingi bibayogedde awo. Nengamba Kasozi waali. Nandi ebintu ebyo bibuzaabuza kati North America. Yo bagenda ne bagiteekako amawanga abiri, Canada ne USA. Eyo nekola continent. Naye ne Mexico eri awo erindidde awo. Kati Mexico yo netwalibwanga Latin America oba Caribbean countries. Nti olw'okuba waliwo Caribbean Sea, kati amawanga agasinga ogeetoolodde awo Bahamas, Cuba, ani awo wonna bali awo kakati ne batwalayo nga Caribbean oba Latin America. Yes. So kakati eyo nebeerawo paati bizinga biri awo bingi, mulimu amawanga mangi nnyo agali awo. Dominican Republic, Haiti, Bahama, ebichi byonna biri awo mawanga mangi kaawo. So ne babeera. Then ne gyebeerayo n'eno South America. Kati bano bali mu continent ki? Okutwaliza awamu Latin America tebagitwala nga continent. Bali wa? Babatwala awamu South America. Mose oba Central America naye ku continent bale muziteekako nenga yali badde Central America. Competition ati bavuganya n'abiri waggulu. Ate ogenda okulaba Mexico abamu nga ate bali mu North America. Then ate bano ba Jamaica n'obalaba ate nga nabo bazenga Latin. So okutwaliza amu zaali badde continent, wali badde ku continent yawo. Naye olwa police za superpower nga ali awo. Kiremesa bingi nnyo. Okay. So ne babeerawo nga bo batwalibwa nga Central America, bali awo oba Latin America, oba Caribbean countries. Babuuze. Batwalirako. Gutwala speed babuuzeeko. Twebazaako abalabi baffe mwenna, mwebale nnyo okuba nti mutugoberera ebibuuzo. Tugenda ne tuddako mu byeddiini abamu ne banyiiga, naye nga mbagamba munyiigira bwereere. Mwe muwulirize byafaayo, nze Kasozi sijja wano ne mbagamba nti mugende mu ddiini bweti. Nze sinamu interest nze kuba agamba yegatta n'omusiraamu ye mukafiiri ne balyoka batujjojja kye batamanya ate nti nno ate n'abakafiiri ate tulaba balinga bo be bakafiiri. Maama Fiina balaba abakusayo ng'abakafiiri. Maama Fiina alabira ddala abantu abaabula bakafiiri abaabula abava ku bintu byabwe. Omusiraamu alaba abaprotestanti oba n'abasevensi ng'abaabula naye n'omusevensi n'alaba kyova olaba esinga consensus entuufu batugamba ffe tuba tusoma. Nti bakatonda abasinzibwa mu nsi wano bawera 15,000 n'okusukkamu. Ogambye ki? Bakatonda abasinzibwa. Nga mmwe we musinza bamusinzaani. Abakulisa be basinzaani. Yesu ne Katonda. Kale ne Katonda. God. Ng'Abayudaaya we basinza Yawe. Yawe w'Abayudaaya. Ate nga Yawe yali Katonda w'Abakanani. Ate yali omu ku bakatonda abali insignificant. Ng'alina ne mukyala we Ashara. Aba Ashera ye Katonda w'Abayudaaya. Okay. Oyo naye Katonda. Ne wabeerayo abalina bakatonda ab'enjawulo babbayaali baani bonna. So w'ogatta ensi yonna bakatonda abasinzibwa bawera 15,000. Kati consensus gye batuuka ne bagamba nti gwe gw'osinza ye mutuufu. Gwasalawo. Kwaba 15,000 w'oba osinza wa Maama Fiina ye mutuufu. W'oba osinza wa waani ye mutuufu ne kijjawo okukayana. Toyimpozinga waliyo mutuufu. Ataliwa. Olutuuka ne tugamba nti okusinzira ku bijjeyo ne bikola ki? Ono ye Katonda ye mutuufu. Anti tuwa obutuufu gwe obubalira ku ki? Ku nsinza ebyamagero obubonero obulaga connection yo ne Katonda n'eggulu. Anti ebyo yogedde bingi webibeera ensinza omusodokisi yabajja okubeera ne Katonda. Bbalina ensinza emwe esinga obulungi. Babatya? Abasodokisi. Ajjajjayo gy'obuuza abaali bagenzeko okuhegira Sophie Ettake ne balaba ensinza y'Abasodokisi. Basinza bulungi, bambala, bakuba ebivuga, basinza bulungi nnyo. So ku byensinza we yajja okuba Katonda. Okay. Then ku connection yo ne Katonda otujja kubulwamu ate Abahindu bayinza okuba nga batusingako. Abahindu balina bakatonda baabwe. Abahindu bagenda bali ku biwologoma ne bakola pate zaabwe ne bali emizigo ne bakola ebiki ne bibakolera.
omuyindi ajja wano n'agaana okusasula ssente ng'akwasira mukono akwasa gwa kkono balina ebintu ebibakolera bagenda ne basaba ebintu byabwe ne bakola so bakatunda bangi basukwe tuulawo tudde ogumira awo gwe kkiriza bukkiriza nti owuwo gw'osinza ye mutuufu komaawo tomusiba ku balala bw'oba omukatuliki owuwo ye mutuufu ow'omusiraamu muleke n'owa kasozi n'owa maama fiina n'owaani bonna baleke owuwo ye mutuufu sinza wuwo nkututte mu lutalo butereevu okay. Trump abasajja bamufuukidde ekyambika abayiraani basindise omusajja mu Amerika si byakumulinda ku kkubo siwa anti essasi ne litokotera wabweru nalaba engeri y'abasajja be bakozeemu obukodyo mundaawo ku mukolo bwe gwabaddemu ku ddina senga batunuulira ekyabaddeawo baali badde bayiga nnyo security z'abakulembeze nalabye ku ddina awo nalabye omu ku bakomando yazemanguyo naali nasooka aggala Trump nga bukyali bonna ne babasikawo mpolampola genda neŋŋamba kiki ekigenda maaso naye ne ndabira ddala nga Iran eno ekintu kino ekirinamu omukono tugenda kulaba wa Iran ekintu kino ekirinamu omukono Trump obulamu bwe buli mu matigga Amerika tefunanko kaseera kaakazibu mu mbeera bweti nga Trump okubanga ali ku mukolo omuntu n'ava gy'ava n'atulisa ekyasi nga bali mu makkati mu lutalo tandikirawo nja kutwala kakati okusookera ddala njagala abantu batunuulire kyogambye ekyo walabye nga Trump komanda gya n'ayingirawo n'amuggala mangu nnyo weetegereza ni gwe basoose osikawo ate saakifuddeko nnyo basoose kusikawo Vance vice president naye omuntu wala obula tamanya lwaki oli gwe basoose osikawo basoose kusitako Vance ne bamufulumya ne Trump ne balyoka baddako oluvannyuma kino kyampaka oba abasajja baali babala kikyotegeeza bonna baabi batrainingako first of all mu mateeka bwe gatyo nga babaddewo ataaka bwetyo babagamba mulina kusooka kuwonya ayanguwa okuwona gwe musooka okuwonya mutya n'oluddiini babalumbya ennyumba ya ddabo gy'olimu mukyala we ali mu kinaabiro gw'oli mu ntebe we baba baagala okusooka okuddusa kugwa ali mu kinaabiro n'ali ku ntebe ani asooka okuwona so kakali musooka kusikayo omwangu asobola okwanguwa waliwo omwana ali kale oli ne waaba afudde mutaaseekawo okumpi kati Vance yabadde alinaanidde omulyango nga Trump aliko walako kati mu situation ng'eyo bo batunani bagamba ono ye mwangu w'okusooka okutaasa ne basooka basikawo yabadde avaabira byakulya kaakati ate ekirala ne Vance bakikolera for security reason nti we mutwala Vance mukiriyalinga ekkubo we mumutuusa nga mulamu ekitegeeza ne president musobola omuyisaawo nako kakodyo muggule mubanga abagezesa katusooka ono agende we tuyisaawo omukubi n'atamukuba ekitegeeza n'oyo tusobola omugyayo so kakali ne basooka bamuyisaawo oli ne mumukakkanya waali kuba mubatwala bonna ababiri omukubi ng'ali wali bonna abasusa omulundi ogwo Amerika bagitadde mu kaseera bonna abasusa omulundi gumu so kakati basoose kugyawo Vance ne bakamanya nti yes awo tusobola okuyitawo oli kaatuuse tegeeza wali seefu ng'abalala we bakola ki we baseefu gaadinga ewala ne balyoka bakima n'omukulu eyo yenkola ya security service gye bakolamu emirimu kyabwe bwebeera balina ne protocol nti kaakati singa bonna bali wamu amasasi ne gavuga ani gwe babikolamu ne rihaaso ne bakizuula nti okay abeera okumpi n'omulyango kuba abo bonna continuity ya gavumenti weeri wota Trump Vance yaddako vice president mu America constitution yawe vice yaddawo wota president Lyndon Johnson yalayirira ku nnyonyi yali ali eri mu bibye ne bagamba sebo basse Kennedy America tusobola kubeerawo yadde eddakiika 3 nga talina president yalayira talina na Bible Lyndon Johnson ku nnyonyi n'afuuka president so kakati Johnson nga ne Bible teriiwo baagimukwasa luvannyuma ng'atuuse mu White House atuukiriza omukolo so kakati baga soko gyewo vice yagende bonna batwale ku interview za njawulo ono waawona oli akwata obwa president we bata vice at least tutaase president asigale bwekityo so ekyo ne tukidda wali then kakati ekiraba nkyenjagala batunulemukko
obuzibu bw'abapulezidenti ba Amerika abasinga bonna bazibu bakukuumira mu wooteeri. Ekyo kikaluubiridde Amerika okukamala. Awo wennyini ku Washington Hilton Hotel mu 1981 we baatemulira Reagan ku wooteeri y'emu eyo. Eyo wooteeri we baatemulira Reagan? Ronald Reagan 81. Bamutemulira ddala mu wooteeri lwakuba nnene. Naye nga wooteeri y'emu we baatemulira Reagan. Omwana mulenzi olw'okuba akawasima Jordan kaganya omumatira n'agamba kantemule pulezidenti omuwala lwanandabawo. Lwaletegeera nti ndi muka. Era omwana tebamuvunaana gundi waliwo kyegundi insanity, reason of insanity, ne bagamba tajja kuvunaanibwa tategeera bulungi. Ne bamutwala mu maka g'abazolo naye bamukuumirayo emyaka nga 3 era nga tavuddeeyo nga n'amagye gamukuuma. Oba oli zolo obeererayo ddala. Oba zolo oba oteeke wano. Tojja kumanyira abantu otte n'omulala kuba oli zolo. So wooteeri y'emu eyo mwe baamutemulira Hilton mu Amerika. Kiki erina buzibu ki? No, wooteeri zonna abakulembeze bonna abasinza ottemulwa babatemulidde nga mu zi wooteeri. Wa wali ekizibu? Kaakati we tuba tuzze wano Trump baamutemula ogwasooka. Neera we nali nkolanga zisityo zange nagamba Trump agenda malako ekisanja n'obuzibu obutagambika. Era tuyinza omulaba ng'akola likodi y'omukulembeze mu kisanja asinze okwegezebwamu okutemula. Kwa waliwo yakola likodi omukulembeze mu nnaku nga 32 baamutemula emirundi 2 baamwegezaamu. So kaakati ne Trump we nalaba binendabira ddala nga jagenda mu layini eyo. Lwaki? Trump yajja n'ensonga ezisobola okumufuula tageti eri Abamerika bennyini ezisobola okumukyaya. Mbadde manyi agamba make America great again. Aba ayamba bo. At whose cost? Hii kunyigiriza bano bava bweru misolo gya Canada, China, America yeefunemu. Olowooza bo banaakutunuulira bwe batyo. So ngenda kuba wano possibility esinga. Kyolese kyolutalo lw'e Iran lulina paati we tuba tubala percentage nga tuwa max. Obafa mu history batuyigiriza kye bayita apportioning the blame. Bwe tuba tugamba ani yaviirako abantu abangi eruweero okufa, tujja kuwa gavumenti y'Obote tugiweeko nga 45%. Yali nafu neera gajjalira tuddire mu 7 tumuweeko nga 25%. Then tujje tuddire ne level y'ebyenfuna eyali embi naye tugiweeko percentage. Tujje nga tulaga nti ono yali responsible ku bwati ne bwati. Kaakati naano ku Trump factors ezimu ezimuleetedde okumwegeza mu guno mulundi gwa okweteeka mu target. Yes. Ezimu ku factors recently bajja kutubulira ki ekyavuddeyo omwana ono Thomas ekyamutemuzza kuba bamutwalanga lonile assassin. Yakikoze nga yekka. Sofe byakavaayo. Yes. Kaakati bajja kutuuka banoonyeze motive lwaki omuntu ono yatuuse okutemula. Naye abakubanga yeewumalu. Awo ate Iran kyalibadde kigirya nnyo. Nga ye yasiine. Kyalibadde kigirya nnyo. Naye ono Thomas Alani. Thomas ono possibility esinga okumuviirako. America buli lwe wabeerawo social and political resentments ng'abantu si bamativu mu byobufuzi, then socially nga tebali wamu baawukanye yawukanye, Abamerika baba baabulabe eri abakulembeze baabwe. Leka naawe. Baba baabulabe. Era kino kyekimu ku kyabi. Kaakati woogambidde Iran kansooke ntandikira ku responsibility ya Iran mu ttemu. Okuleetera abantu bano okugamba ekimala kimala. Iran responsibility yaayo ye y'olutalo Amerika lwe yaggula ku Iran. Nti Amerika waggula olutalo ku Iran, Amerika nga sente zeebanjibwa amabanja Amerika gali mu percentage ya 32%. Amabanja mangi osinga GDP ya Amerika. Kisoboka. Amerika GDP yaabwe ya trillion 19. Trillion 19 I think. China eri mu trillion erimu 29. 29. Amabanja gaabwe galinga mu trillion 41. America.
so oyinza okweberako GDP naye GDP ya America emutwe 32 GDP yes naye amabanja gaabwe ate gasukawo galinga mu 38 ku 40 38 I think se ebanjibwa nnyo esente Trump we yajja mu bukulembeze yaddira n'asaba ne bongerayo ne ceiling debt ceiling ne bagisussaawo yali eri ku trillioni 37 n'asaba bamwongereyo ng'asobola okwewera trillioni 4 ne zirinnya kwana mu emu amabanja n'asabayo trillioni 4 nga ku zo kuliko billioni 150 za kuteeka mu police oba custom ekola egenda okukwata abantu okubazzayo mu mawanga gaabwe bataddemu billioni 150 kubayiga ng'ezo woziteeka mu byobulamu baamulemerera abantu baamulemerera bannayuganda baabayiribya naziteekaawo Trump kaakati sente ezo zonna zireetedde abantu bangi nga miliyoni 10 nti baasala ezimu kuzeva ku health ne bazizaawa mu byekijasi n'omuyiggo miliyoni nga 10 ez'Amerika tebalina health insurance ebyo byonna bibaleetera okwetamu eggwanga kyenzize nkulaga nti nno political ne social environment eviirako abantu okwetamu omukulembeze kaakati woleeta bino ebyokuyigga baforena okubazzaayo bangi be baatikka amakampuni mangi tegakyalina abakozi bano bebamu ku bakozi ababadde chiipu babatikka restaurant tezikyalina woteri tezikyalina kaakati odde ku state nga California is a cosmopolitan state eyina tribes ezisinga obungi ziri California abafeno yonna banjawulo abafeno Mexico kuba wosala boda ya America eno California eno Baja California eno California mu America Mexico waliyo nayo California yayo state namba bagita Baja California esale kubo ku boda eno ensine zaawukana eno nebera California eno Baja California eyo yewali emikwesesa abantu abasinga bonna gye bayita okugenda mu America bayita mugabireyo mugakine okugenda mu America bali mu California omwo bangi eyina miliyoni nga 3.9 ez'abantu bangi California balina obuzibu bwabwe bunene n'abakulembeze aba Republican naddala Trump ngenda tuuka waawo nawo kaakati woddira ebizibu ebyo byonna noddira ssente nnyingi ne muziteeka mu lutale e Iran olutale abantu lwe batalaba justification abantu beetamwa lwaki njogera ekintu kino ngenda kibaakingako ne evidence nti Gerald Ford mu America ye mukulembeze yakola likodi baamutemula ne wayita ennaku 17 ne bamuddamu era ne bamutemula Gerald Ford era ye yakakola likodi nti mu nnaku 6 yatemulwamu emirundi 2 bamwegezaamu nga baagala ki Gerald Ford okujja mu bukulembeze ebizibu Amerika bye yalina bifaanaganako n'ebiri ku mulembe gwa Trump kyova Abamerika bataamu okutemula abakulembeze baabwe okusinziira ku bizibu bye baba balina mu ggwanga Obama bameka abaamutemula abaamwegezaamu wadde naye yagenda okujja nga bagamba kaalimu oluddugavu waliwo bwe bayita ba Ku Klux Klan oba ba white supremacist abatayagala kiyitibwa muddugavu temuli bantu bagamba tetujja kumukkiriza tugenda mumutemula naye olw'okuba yaleeta policies ennungi ne bakkakkana tebamutemula Bush baamukuba bukubi ngatto naye tebamutemula Biden baali banaatera Bush anti olw'olutalo njaga okulaga ewava abakulembeze obatemula nti ensonga weeziri Biden tebamwegezaamu wadde Bill Clinton tebamwegezaamu ki naye waliwo bebeegezaamu kaakati Gerald Ford ekimutemuza kiki Gerald Ford we yajja mu bukulembeze Nixon yali yakarizayininga ye yali vice tuli mu myaka ki Nixon yarizayininga 74 ku Watergate scandal mu kiseera ekyenguze yali mu America tennabaako mu mawanga leka enguzi n'obulyake oba kye bayita white collar crimes crimes ezikolebwa abantu abasibya amasuuti abali mu office kyali kika era we America yamanyira nti nno tufa kubabbi n'abayaga naye ate kino ekika kimazeewo eggwanga era we batandikirawo ne bateekawo zikwantico laboratory forensic laboratory ne bateekawo ba-expert abasobola okuyingira mu computer ne batracinga obubbi byatandika kugwa Nixon era okumanya abantu baali beetamiddwa ekigambo DC ekitegeeza District of Columbia Washington DC bakikyusa ne kibeera dishonest and corrupt dishonest and corrupt
Washington DC. Kunguze yali mu Washington. America yali kunguze etagambwa. Ng'obubbi obuli wali mu office abantu ne bakyawa bannabyabufuzi. Wano mu gyensanvu. Mu nsanvu. Era we wavaako ne Watergate scandal. President Nixon n'authorizing aba defector bagende bayingirire headquarters aba Democrats. Watergate building. Kizimbe kirungi wano ne Uganda tetulina kikifaanana. Nga headquarter ya kibiina. Bamenye balabe ebyama plani yaabwe mu kalulu akaddako eriki. Bagenda okizula nga president campaigning team ye yaauthorizinga ne president yalinamu omukono. Bob Woodward ne Banson bannamawulire batandika omunoonyerezaako. Congress etandika impeachment ye n'aresigninga Nixon. Olw'ebizibu ebyali mu Washington. Bw'aresigninga Lyndon Johnson n'amusikira. Ayingirawo. Lyndon Johnson okujja omusikira baali bakamuteekako nga mwaka gumu okuba vice. Spiro Agnew yali yakalisigninga vice. So ndowooza owulira emivuyo egiri awo. Vice abadde kalisigninze Spiro Agnew ne balonda Lyndon Johnson. Abadde akafuuka vice ate president alisigninze. Lyndon Johnson najja. Ensi yayagala Lyndon Johnson. America bayagala Lyndon Johnson. Abantu bayimba Lyndon. Bamwagalira mwezi gumu guti. Omwezi olwaggwako ne bamukyawo Kamala. Lwaki? Bwe yajja baasuubira nti agenda kuvunaana Nixon bamuteeke mu kooti ku bivuve byakoze abantu beetamiddwa nnyo. Abagiddeyo ekibambulira. Kivuddewo baleese vice. Vice kale ye osanga mulungi omusajja oyo bamuteeke asasulire byakoze. Olwakwata obukulembeze mwezi gumu n'amuwa pardon, presidential prerogative, n'asonyiwa Nixon. Ensi yakyawa Gerald Ford si Lyndon Johnson. Yakyawa Gerald Ford. Gerald Ford gwe baakyawa. We bamukyawa awo we waafa obusibu bwe. Baakamukyawa mu gw'omwenda ne bamwegezaamu okumutemula okwasooka. Mwana muwala baali obusungu bukyali awo bulanda. Buva ku nguzi eri mu Washington n'okuba asonyiye Nixon awo ne factors endala. Kaakati wano abaamwegezaamu ate omutemula ekyennaku baali bakazi bonna ba. Eyasooka baali bamuyita Lynette. Lynette ekyamutemuza Lyndon Johnson ng'agamba nti omusajja oyo si Lyndon Johnson, Gerald Ford. Nti omusajja oyo Ford we yabeererako vice gavumenti ya Nixon ya authorizing ebibira bya California redwood babisalemu emiti. Nga bo ba environmentalist tebaagala kibira kuvaawo. Toyina kusala miti. Redwood kibira ky'amaanyi nti ewali omuti ogusinga obunene mu nsi gwe bayita giant squaw tree guli redwood. So kaakati wookwata ku miti gye California abasajja b'Amerika guli omuti guveeko giant squaw tree bagamba singa baba bagukolamu bibiriiti omuti ogwo buli muntu ku nsi afuna ekibiriiti. Ettiri ali wane ennamuŋŋoona awo temuli buti bwamu. Owulira wane Seguku omanyi kibagiyisa Seguku gwali gukunga gusala ekkubo gugenda eno anti obuzibu bwa kati okugutemu obutemi kati obuzibu bwagakuuga mwagamu mutwalanga gino emituba n'ebikinga munda gutuli n'ebikina gwali guku. Kale ne bagutuumamu ekyalo Seguku guku nga gunene obuzibu bwe tulina buli muntu yasonya kulya enku. Olumutulemu okudda okimenya naye obuwanvu simanyi gwali gwenkana. Buli muntu yasonya kulya enku ne bagituuma Seguku. Nesooka ombulira ekibira kiri. Ekibira ekyo we batandika kyakyayo abamu n'omukyalo ono nga y'omu ku baali mu ba environmentalist abaawalana ne bawalana n'emifuyo egiri mu Washington. Omukyala yajja bulungi ng'ayambadde ekigoye kye kiwanvu paka n'emikono asibyeko kaliboni akareedi nga mu mukono wano mulimu pisto. Wasembera bw'ati Gerald Ford amaze olwo n'aliwa San Diego, California mu wooteri. Amaze okwoga ajja abuuza ku bantu mugamba mutya. Teyayaziddwa omukazi. Bannamungi w'abantu ali awo banjagala nnyo. Challenges bajja baziraba bulabi mukyala. Omu ku bakuumi yamutunula n'asuspecting omanyi abasajja bali baba n'abakuumi babeera ne ba behavioral experts yatunulira behavior nageri erisajja liwakiri lumemba lwakiri lumemba genda okola n'amususpectinga bagenda okumukwata ati ng'agenda okumubuuza amusemberere ng'omukyala ayina luvoluvu agenda omumukuba ne bamuyoola.
ennaku 17 nga zaakayita luli abadde San Diego agenda San Francisco era mu woteeri bamuddamu era ng'alemedde mu California anti yali ayinayo ebyokwadressinga jjukira wa Republican California eyina ebizibu bingi era ngenda kuwa ku kimu lwaki omwana ono eyasse Thomas we California bizibu bya California byafiiriddeko ekyo so kaakati eyakubye kaakati omulala baali bamuyita gundi Sarah Moore ono ye ate okumanya yali mu kakali Gerald Ford bamugambye nti kaakati tubikooye ebyokubuuza abantu kati olumala okwogera yitawo obuyisi paka mulemoziniyo tekyali byakubuuza era afuluma bwati woteeri ng'omukazi era yali mukazi abakazi nga bamukoowa nnyo baali babakooye ebizibu byali binyiganya abakazi olwa polisi zaabwe nga naye ebimu ate ebizibu kwono y'omukyala byamuviirako ekyo abaana baabwe abasinga abaafiira mu kwekalakaasa mu lutalo lw'e Vietnam byali byekuusa ku lutalo so ensonga zaali nnyingi obuli bw'enguzi butamya abantu entalo nti essente baali bazisuspendinze kuba Nixon we yabeerera mu bukulembeze olutalo lw'e Vietnam we lwabeerera ku climax yaleeta kye yayita Madman Theory yalagira bakube ebibira ku mawanga gonna ageetoolodde Vietnam bakubeko bomu kuba aba Vietnam gye bayise obuyambi ne balemera ku America e Vietnam ne bayisuula bomu tani ne tani e Laos Cambodia awo wonna kaakati awo Abamerika bangi mu lutalo awo we baafiira waliyo gye bayita 30 offense batta Abamerika bangi mu 30 offense aba Vietnam ate nga bwe babirikodinga ne Amerika ne babifuna abantu beekalakaasa mu Amerika bazita volcano demonstrations okumanya zaali nkakali nti baleeta water cannon ze bakubanga zikuba amazzi nga water cannon amaanyi gaayo we gakuba omuti guvaako eddiba bagumbulula beekalakaasa lwaki tebabakubira ddala amasasi n'amasasi bagakuba n'embwa bazireeta ne ziruma abeekalakaasa ng'abantu olutalo bakooye olutalo lw'e Vietnam Nixon n'alemerako kaakati Gerald Ford ajja era lukyagenda mu maaso kati ze zimu ku nsonga omukyala ezaamukubya tufiiriddwa abaana ffe mu kwekalakaasa pulezidenti gwali wano naye n'agamba ntemula Gerald Ford ono ye yamukuba Gerald Ford essasi lyamuyita mu yinchi 5 omanye omusumaali gu yinchi 5 abeera yakafuluma bwati mu kisenge okuva mu woteeri lyakuba luggi we yakafuluma omukazi lyakuba luggi we yakafuluma yinchi yali amwongera eryokubiri bayistande yaliwo yamukuba omukono pisto n'egwa abaali bayimiridde omukyala ayimiridde tuyimiridde ffenna bangi president n'obaa n'omukuba oti Nudini nondaba nga nkuba n'onkuba omukono ye yataasa kwekuwona busungu nga naye Gerald Ford na buli lwabeera mu public ayambala bulletproof abula kwambala element naye ng'ekirese ekyo embeera y'ebyenfuna ey'ebyobufuzi olutalo lw'e Vietnam lwetamiza abantu kaakati we tukigeraageranya ku ntemula Gerald Ford ne Thomas okusookera ddala okuba we California eyo disaster nene California mu America ne mu 2028 baagala kutegeka referendum eno egenderamu ki bakiyita car exit wamanya ku kye bayita Brexit bungeeza okuva mu European Union kaakati bakikopa 2017 nga Trump alidde obukulembeze owa Republican ne bagamba ffe ku polisi z'omusajja oyo movement n'etandika mu California twekutule ku America California yagala kwekutula yeberenga ensi eri awo California ena milioni 39 obugagga bwayo GDP esinga Japan esinga Japan obunene n'Afrika yonna so kaakati bo ku lw'obutali bumativu n'Amerika ndala kubakulembeza aba Republican California yagala kwekutula kwa America era movement yali bagiyita California exit era bali mu kupaswedinga assemblies zaabwe bayibiri zikkirize referendum bayibiri 28 ku referendum kukutuka kubakoye baagala kyekisingo bamenya ekisingo bamenya kuba ekitegeeza si kya Trump kino kiri beyond Trump kyatandikana kuva 2007 awo 2007 California bawalana nnyo abakulembeze ba Republican kuva ba Democrats
era okumanya bakyawa democrats wesanga nga ba democrats California era kuno gundi yagikuba nnyo Kamala ye yakuba electoral colleges zaawo zonna California naruli Hillary yazikuba boba democrats okumanya bakyawa Bobo Obama abo bonna abademo okumanya bakyawa democrats bakulaga nti ne bugundi congressional districts bakyawa republican bakulaga ne congressional districts oba n'obwa governor governor awangula abeera wa democrats naddako tabeera akiri wa republican owa independent awangula republican nejja oluvannyuma bagikubira ddala wala era bakomandooza ku Schwarzenegger nga governor mu 2020 ali bakyejjusa awo wonna kaakati ng'oggyeko na kino ekyokuba nti bali mixed up poliisi za Trump zinyise nnyo abantu abo so California bawalana nnyo ate Trump we yagenda okujja mu bukulembeze wano ng'awangudde akalulu waliyo omuliro gwe California. Yes. Trump yavumirira nnyo obukulembeze obuliyo obw'aba Democrats bwe bubaleetedde ebizibu ebyo. Ebyo byonna ne bongera okukyawa aba Republican. Kaakati omwana ono okubanga we California ayina obukyayi ayolesa ekifaananyi ekiri mu California. Ayina obukyayi kuba ne Nixon yali wa Republican. Gerald Ford yali wa Republican. Bamutemulira California emirundi ebiri. Kaakati ekibuuzo kiri nti yes. Bana abantu ba Democrat bakibeeramu emabega okulemesa bali bannaabwe. Nedda sikukibeeramu. Za Republican ziri anti-American. What is the problem? Obuzibu nti n'Abamerika babeerako ne bye balisuubidde abakulembeze bye balina obakolera. Era we bajja ne babibakolera tebabeera na buzibu tebasasinatinga nnyo bakulembeze. Naye kasitoolemu okukola ebimu ng'ebyo oba n'oleeta ezimu ku mpisa ze balaba tezisanidde mu Amerika bakutemula. Yes, kuba ekisooka jjukira balina right to bear arms. Eddembe lyabwe liri mu constitution. Buli maka asatu osangamu agalina emmundu. Amerika osanga supermarket nga za mmundu. Kera muno ganjagala revolver. Era wano emmundu ze Russia zatunda nnyo mu biseera by'olutalo lwa Ukraine nga Amerika Russia eriko sanction naye ng'emmundu za Russia zitunda mu Amerika. Kumpi biliyoni nga 2 ze baakola mu kutunda emmundu n'amasasi n'ebirala byonna. Yo oli ayagala mmundu ye Russia tayagala ya mu Amerika gy'ayagala oggula. Kaakati abantu bayina emmundu. Kimu bibiri anyiiga ayiiya yeetamwa ate w'ogattako n'enjaga nti yayonoona nnyo abantu abasinga ate abasinga balwanyeko. Balwanye mu Afghanistan aho bonna boolaba abaana abasinga balina knowledge y'okulwana. Kaakati kibanguyira okwasasinatinga wooleetera bipolisi ebibanyiga okutemula tebali mu ddakiika oba wooleetera enkola eyawukana ku gye balaba nti empisa eno si ye yali saanidde Amerika okugeza. Theodore Roosevelt yali president wa Amerika mu kalulu kanindoza 1912 yafuga ebisanja bye 2 ne biggwayo n'aleeta vice we Howard Taft ku Republican nti gwoba weesimbawo era n'awangula primaries. Wamala owangula primaries ne baawukana ne Theodore Roosevelt. Jukira akyali president ne baawukana nze nakuleeta owakanya otya. Theodore Roosevelt n'agamba ngenda kwesimbawo ekisanja ekyokusatu. Mu America constitution yali tebannateekawo term limit. Bagiteekawo around 56. Nga kiri silent. Ate era nga kiri silent. So n'agamba ngenda kwesimbawo. Naddira Republican n'agikutulamu n'ateekawo Progressive Party. Era n'atandika campaign ng'ate Progressive Party n'ebeera ne rating ya waggulu. Nga Democrat ebasinga, Republican neddako ne Progressive Party. Naye nga ogatta Progressive ne Republican bakuba Democrats. Era effect ya Theodore Roosevelt ye yawanguza Woodrow Wilson. Democrats n'ewangula Samatayo yenna waatandikiraawo nga Democrats lwaki Progressive Party yakutuka ku Republican n'etta obuwanguzi. Kaakati mwana mulenzi yalaba nga Republican Party efa bwetyo yatemula Theodore Roosevelt yamwegezaamu ng'ensonga gye yawa nti omusajja asiiwuusa empisa omazeeko ebisanja byo 2 ate n'olemesa gwe waleeta naga tetuyinza kukize omwana yatemula Theodore Roosevelt Katonda yamutaasa. Abantu balina ebyamagero ku nsi wano. Theodore Roosevelt yali musajja munene ayambadde kawunda suuti. Yali ateekako galubindi yaddira galubindi ye n'agisikayo ayogera n'abantu n'amala ayita mu lukuba mu wooteri agenda abuusabuusa ku bantu. Mu kwogera wali ng'ayogera eri abantu yasikayo galubindi n'addira akagundi omwe bateeka galubindi akabokisi ako n'akasonse kamusuuti wano mu nsawo nga naye kali metaliki
Okay. N'akasonseka wano bwe yamala okwogera speech ye yali nnene n'agizingamu emirundi ng'etaano neefiitinga mu kkooti nayo n'agisonseka. Omwana olwakuba ekyasi kyakuba kano akagundi nekigenda kiyita mu speech ne kimuyingira ne kimusunako tekyatuuka ku mutima. Sajja babaako emikisa. N'awonera awo. Era olwamala omukuba n'agwa wali Theodore Roosevelt baamuyiika ne bamugamba tukugyewo n'agamba temunzigyawo. Nga Trump naye bwe yabadde akola nti yagaanye akopooli yagaana temunzigyawo. Siva wano. Yayogerera eddakiika endala 35 ng'omusaayi nga kawunda suuti yonna ejjudde musaayi ng'akyayogera n'abantu. Ne bamugamba tukugyewo n'aseka n'agamba no, it takes more than that to kill a bull moth. Nti kitwala ekisingako awo okutta bull moth. Gundi Amerika babeera ngawola nti nopo bayina gundi yabwe ki ambuleera NRM bayina baasi. Kati ne mu Amerika Republican balina enjofu, Democrats balina donke. Kati ono ye Progressive Party yafuna bakiyita bull moth. Kibeera ngawola bengabi zaffe eno ne mu Amerika liba ddene ly'amaanyi lya ntiisa. Kakati ke kabonero ke. Kakati naye yagamba nti okutta bull moth kitwala kinene okusingako awo n'agaana. Yamaliza okwogera n'abantu eddakiika 35 ne bamutwala. Naye ng'ekimutemuza ku violatinga ethics zebalaba nti zisaanidde. Kati ne Trump ku byakola kyangu nnyo okufuna abamutemula abangi naddala nga b'e California abataagala bakulembeze ba Republican ne polisi zaabwe. Yiraanye olutalo lunyiza abantu amafuta ebbeeyi erinnye, balalera erinnye. Tebakyafuna insurance. Emisolo wagiteekako egibanyiga. Oyagala okufinansinga deficit budget. Oteeke mu kutikka abantu okubazaayo n'okuteeka mu ntalo. Owe California tajja kutunuulira. Ovudde awo wagamba tino togenda kukkiriza boots za America nakwejigira mu ntalo. Era olwa Ukraine n'oluvumirira ku Obama ne bakwesiga otandise lw'Iran. Abantu bano tebasobola kukutunuulira ng'embeera ebanyiga olwa bipolisi bya pulezidenti. Nga bwe nkulaze nti abakulembeze ab'enjawulo bazze babegezaamu obatemula olwa polisi ze balaba nti zibanyiga. Akasembayo olutalo tulweze ennaku nga 5 mu 6 yes. Kiri kitya kati? So okay, Congress egamba ki? Okutwalizaamu abantu njagala tubasomeseemu n'akatono wano nti abantu bangi badde nga bagamba Trump alwana olutalo olutali mu mateeka. Bush yagenda mu Afghanistan nga olutalo teruli mu mateeka. Babyogera mu bukyamu. Ziba mu mateeka okusinziira ku ki? Amerika mu lutalo lw'e Vietnam baayisa kye baayita War Power Resolution. Power resolution. Nga War Power Resolution bakizuula ti mu Constitution ya America Congress yeyina okulangirira olutalo. Gwe jangu ogitegeeze erangirira. Sematala asooka Woodrow Wilson yagenda mu Congress nekkiriza nti waliwo ensonga tuyingire mu lutalo. Sematala owokubiri Delano Roosevelt yagenda mu Congress. Naye bagenda kizuula ku lw'e Vietnam ng'abakulembeze baalutandika mpola mu nkukutu tebagamba Congress. Ne bamanya ekitegeeza gye bujja bajja kukola entalo bwe zityo. Naye ate ne bagamba yadde tulimitinga obuyinza ate abakulembeze olw'okuba be baditamininga foreign policy twetaaga tubawe ebbeetu. Congress ejja kugaana nga waliwo ekizibu ekigenda okuaffectinga America. Ne bagamba tukoze tutya kwe kuteekawo kye bayita War Power Resolution. Ng'etteeka lino lyateekawo emitendera 3. Ogusooka pulezidenti yenna okutwala amagye ga America in a hostile war olina okunotifyinga Congress prior essaawa 48. W'oba onogatwayo leero si lwakubiri, leero lwakubiri olina okuba nga babategeezezza ku Saturday. Sunday ne Monday ne ziyita Congress n'emanya awo oba okikoledde mu mateeka. Oba ogamazeeyo wabategeezezza. Naye nga si kubategeeza olina okubawa ebintu nga 3. Scope y'olutalo lugenda kwenkana ki, lwetaaga mu meeri mmeka, amagye lwetaaga ki, ogenda lulwana otyo, olina okubatiza tuluvaamu tutya. Then ne bakubuuza justification nsonga kyekutwalayo. Abakulembeze bangi tebaba na nsonga zibatwalayo. Kyova olaba bamaliza bagenze tebagambye Congress. Yes. Ekibagano okugamba Congress nga tebalina nsonga gye bagenda kumatiza. Obusajja bugenda oba wakanyizaawo okukamala. Bosegona bali muli baani bonna. Goza Museveni lwaki operation Shuja teyagamba Parliament.
nga naye amanyi akaso kali awo oba akkiriza okuyisa ssente ofacilitate ng'olutalo musiitaana. So kaakati olina okubategeeza mu ssaawa 48. Then we kiba kiganye era president baamuwaayo ka allowance nti w'oba nga tutte togitegeezezza bakuwa ennaku 6. Lwana olutalo omu mu nnaku 6 lumalirize amagye gakomewo. So kati Trump mu kulangirira olutalo wano teyagenda ku convincinga parliament, yaginotifyinga nti tugenze operation koze yagiyitaani simanya epic fury. Yalumba 28. Congress yagitegeeza nga 1 March. So yamala kulumba bomu ne zivuga olwo ne balyoka banotifyinga Congress nti twagenze e Iran. Ekisaya kihege. Ekitegeeza nti no kino gundi eyo ya ssaawa 48 okutegeeza teyategeeza Congress olwo terubeera nnyo mu mateeka naye kirufuula mu mateeka yewo eno gyegambye gundi resolution war power resolution nti emuwa mu nnaku 6 emuwayo allowance genda olwana olutalo lwo ojja omale mu nnaku ezo 6 ojja omatize Congress lwaki olwana olutalo bwe rugaana olina kuzza magye. Kati Trump ekiri mu America wali debate reasoning eri mu Congress awo ne Senate etegambika. Bagamba ki? Okusookera ddala bagamba ennaku za Trump ez'okuva mu lutalo ziweddeyo. Lwaki? Nga lumu avaayo. Abamu bo bagamba abaddemokrasi abasinga nti sina lumu emmundu zaatandika kuvuga nga 28. Ekitegeeza ennaku 6 ziggwako nga 3. Ziba ziweddeko. Aba Republican bagamba nedda yabategeeza nga lumu. Kakati ekyo nakyo bakitulira dirwe tutandika okubala ennaku 6. Bamwongera maanyi asigale bagamba akomewo. Batandika ekinaava mu ekyo bajja kumukola bye baakola ba Obama nti bamala bamemba bennyini aba Congress ne baggulawo omusango. Ya violating the constitution. Trump bimukwata keeri. Ate era bwe buzibu obuli awo. Naye ng'era obuzibu bukyaliwo awo bungiko. So kaakati Trump kyalina okukola mu nnaku zino yali badde agenda. Trump nga ndabanga buli mu America gw'alaba atategeera ye yategeera yekka. Naye abantu bali balina obuyinza mpozi ekijja omuyambako kyekyokuba nti nalina majority mu Senate kubeeramu ne mu lutalo olw'e Venezuela okulumba Venezuela baleeta emirundi 5 nga baagala olumulemesa. Senate netuula neronda ne bagwa draw 5-5. Vice President Vance ye yasa bakita gundi a tie breaking vote. N'alonda n'agamba tumukkiriza. Etegeeza abakkiriza ne babeera 5-1 abatamukkiriza 5. So kati ekimuyamba kya majority. Wano olowooza ayimiridde atya? Wano obuzibu. Tina mu Republican mulimu abatakkiriziganya. Bangi. Singa babitwala mu Congress kiyinza omufuukira ekizibu. Wabula bateekawo window nti singa abeera tamatiza Congress mu nnaku 6 asobola okusabayo ennaku 3. Mupeeka allowance. Ennaku 3 ezo aba alina kukola ki? Alina kuba wa nsonga nti ekinsabye ennaku 3 kugezaako kuteekawo nkola esobola kujja amagye gakomewo. Ennaku ezo 3 zirina zakuzza magye. Kaakati awo wetulinda tulabe bagenda mukakaddiza abantu bano. Kiyinza okuba ekizibu kuba abakulembeze bangi bazze babiboycottinga. Bush kyekimu kye yakola mu Afghanistan teyategeeza Congress. Naye era we zaggwako ne bakola ebimu ebisaanidde nti bagenda ne balobbyinga mu Congress. Mugenda n'osindikayo nnya. Obama mu kulumba Libya Gaddafi teyategeeza Congress. Naye Obama yali mugezi. Bakiyita gundi nti creative we. Obama yabayiiya n'abamatiza. Obama yasooka n'abamatiza n'abagamba tiyadde saategeeza Congress. Naye olutalo luno lwali terwetaaga kubategeeza. Lwaki? Etteeka ligamba okutwala amagye gonna mu hostile wo. Feno gye tuli Libya teri hostile. Kuba lutalo lwa drone teri mu America ajja kufiiramu. Tula mutuuzi wali drone neekuba n'olwekyo nga omanyi omukulu pya omanyi nga bali mwenzo bwamatiza. So n'Obama n'abamatiza kakati akatalo kano kemulaba tebagenda kutuuka ku ddwaniro. Ate ekirala
tulwananga NATO babufaransa bagenda okukola omulimu ogusinga tuyambako bayambe omusajja n'abalimbira so n'abakkirizisa fegera kozesa drone zokka so ekitegeeza teruli hostile teeka ligamba hostile wo tise hostile Obama n'abawangu so kati ne Trump alilayikire okunoonyawo bwe excuse obwekikeera ddomugira bwagobye kumpi abantu kakati awe wali obuzibu nti nno era abasinga kye bagamba ba expert nti olutalo lw'e Libya lwawukana ku luno lwaki ku luno effect tugirabye nga America ekubwa nga bakuba base zaayo toyina tugamba twabitegeera naye gwe kakati otugamba otya nti yo si hostile nga America n'amaato bagaddusiza bagakubye ebiraba bakubye base eyo wali tugifunye ku kitundu so kiyinza omufuuka ekizo soka tulinde nga lumu Meeyi tulabe ki ekigenda okuvaawo Strait of Hormuz erieta blockade blockade weeri era ekyagenda mu maaso neera nga woomanyi abanene bagivayoletinga ndabyo omugagga wa Russia ayitawagira bugizi wati n'agamba ani aluleeta ani agambayo n'asala n'agenda era n'amaato agamu gabadde gakuseera gundi crude oil China kino lwaki eringa eri waggulu w'amateeka ga side zonna nedda oba superpower buba wa status eyo woba odiringa ne superpower odiringa ne equal so todiringa naye nga adiringa n'abana amawanga amatono odiringa ne equal so kati ekyo kireetera blockades esinga okuba nga zikaluubirirwa tiwabeerawo ojja kukola blockade wabeerewo abamu abagiviolatinga olwa status yaabwe so nebeerawo naye nga challenge naye eyina nnene nnyo era blockade eyinzo erilayikira okufa eyiringa lwaki wetwogerera kaakati ndabya mawulire agayitaayitanga Iran crude oil kaakati kuba Iran babadde n'ekizu kya crude oil nga storage zonna zijjudde olw'okuba tebakyatunda ate nga enzizi zo zifulumya buli lunaku kumpi 1.5 to 2 million barrel kaakati China kye bakoze batandise kumutransportingira ku train crude oil bamutwala China anti China yakola kye nagamba Belt and Road Initiatives bakola enguudo eziyita omwo mu Central Asia eziyita paka mu Iran kaakati bo kye bakoze ti train kasisombe natunuulidde train eri ng'eriko ndowooza kilomita ng'emu n'ekitundu ng'egera tekoma eriko bitanka ebinyirira ebya siliva ebirungi bona crude oil so awo kigenda ku affectinga blockade ya America nti wano nga wenda kulaga nti no Berlin blockade Hitler sign gye yateekawo America bagibeatinga ng'ebyo surprise zonna baziyisa mu kakati na wano kiyinza okuba blockade ya America eyinza okuba disaster yes okukanya kunaabaawo olowooza okukanya kujja kuba kuzibu era tuyinza okulaba olutalo nga olaba Korean War ceasefire neggwa n'olutalo ne luggwa naye nga tebaatuuka ku agreement era kuba Korean War ne kakati bakolaga ekyali active tebasayininga ndagaano ekomya lutalo naano bayinza okuggwerawo if not Omurasha baŋŋambye abayise ati Omurasha kakati ekizibu ekyabaddewo tekinaba kuba threat y'amaanyi nnyo naye nga kyamaanyi nti Aragachi we yabadde e St Petersburg bakanyiza kuba Aragachi yagambye owa Iran yes yagambye tutuuse ku kye bayise strategic partnership kyabwe bonga bo naye si kintu kitono abantu abasinga oli wa reporting a strategic partnership n'akomaawo kintu kinene strategic partnership kintu ebeera comprehensive policy nga Nurdin wonojja n'ogamba tingenze mu kibuga n'engula y'amasaati 3 n'oli naga ngenze mu kibuga n'enzira n'endibota ow'endibota ojja kusangamu obuleega empale osangemu ebigatto osangemu ebiki byonna so kintu kinene kati ne strategic partnership kintu kinene ekikyawulako obutabeera defense pact nga woolaba NATO nti neno obeera flexible nti muno waabeera mu lutalo tekikkakatako kuluyingiramu otwale basirikale naye ate mu strategic partnership mukkanya ku bintu bingi economic development wetunaba Iran tulina bye twetaaga Russia ajja kubituyambako infrastructure development enguudo byonna biri mu strategic partnership intelligence sharing biri omwo ekitegeeza kakati satellite za Russia zirina okuyambira lwa strategic partnership zeyongeddeku kakati balinako eyo entegeeragana eri strategic
then nti ne muno mu interest zo oyina okumuyamba kakino kyekiyinza oyingiza Russia mu lutalo luno direct kuba ne gundi Peskov ayogera Kremlin yagambye nti ne Putin we yamugambye yeeyamye okulaba nti bayamba Iran mu interest za Iran nezibagatta nga Russia era mu lutalo tebajja kulekerera kaakati awo kyenkuzayo mu strategic partnership mubeeramu ekyokuyambagana mu byekijasi kati Russia kaakati ojja kulaba ebyokulwanyisa ebyomulembe nga babiyingidde Iran kuba balina strategic partnership technology okusharinga byonna biba under strategic partnership America yerinde so kaakati okuddamu okulwana biyinza okukaluba ennyo biyinza okukaluba bayinza obutaddamu kulwana oli ategere n'oli akoze reinforcement yaddala ekyo n'America abantu bakkirize America eyina ebizibu ku mizairo zaayo zonna zeerina ezisinga bazikozesa mu lutalo mu nnaku 6 bakozesa mizairo zebafulumiza mu mwaka gumu n'ekitundu stockpile titubadde tufulumya tutadde wali ez'omwaka gumu n'ekitundu yatoolako butozi America tugizannyirako yatoolako babalimba nolidini mwewe babalimba ebyokulwanyisa tebiringa kuba buloka nti tanulu emala emyaka wali ebyokulwanyisa biggwako tekinologi aggwako kye bayita obsolescence okola ekyokulwanyisa kaakati nga defense system eziriwo nafu wayita emyaka 5 ne bakoleza omulembe ng'ekyokulwanyisa kyo tekikyakola so kaakati we baba bakolako bitonotono olumu Israeli etinkula Iran ng'eyagala ku byakulwanyisa byayo kufuna ku ntale ze bakubako emale efune beeguza okay yes nekyo kya display okulaga ebyokulwanyisa byabwe naye amawanga ekigali meeting okola ebyokulwanyisa mutuuka ekiseera nga mulina okubisaanyaawo yes nga biweddeko bifanga nemba manyi bisigala byongera bukambwe bisigala nga byongera naye ate okusigala okubitereka biri awo ate okuddamu biripeyaringa nebyo kyovala batuuka bomu eza nuclear ne bazisaanyawo ne bajjamu kowa ne bazikola ng'ate okuza upgrade nga kiri expensive so babisaanyawo olaba American Embassy yaffe eyo basement yaayo basanyizayo ebyokulwanyisa embasawo wali ebyokulwanyisa ebitagambye leka naawe America yide byo bazimba base wansi awo mu embassy netubakkiriza baagala kutukuba ebici byonna babisanyizaawo ebyo ebiweddeko baagala kutukuba embassy ayinza okubeerera waawo ne Uganda gye tuli ebweru tulina ate ffe tulina byakulwanyisa bye tunaateeka tulina embassy naye zino embassy nnene nnyo babeera n'ebyokulwanyisa byabwe ebisobola okubasapootinga singa babasaze naye babisanyizaawo wansi so okola ebyokulwanyisa bakolako ebitonotono ne bamanya nti ate upgrade kyovala babeeramu ne variant nti kino eno tanka T19 T20 so muba mwakola nnyingi nezituuka neziggwako mugenda zikozesaki ng'ate sereti eziriwo kaakati bakola bitonotono then kati Tomahawk wootula mu lutalo bakozesa Tomahawk cruise missile nga 1,000 ne bakozesa standard interceptors nga 25 ne bakozesa Patriot interceptors nga 3,000 okuzizaawo ezo sente nnyingi era ekikulaga nti no it's a challenge badidde company ng'eya Ford ne General Motors ezikola emmotoka kaakati bazikonvinsize mutuyambe mutukolereyoko eyaggayagalwa byakulwanyisa no ndowooza nja kujambalage buzibu kya America bwesanze mu byokulwanyisa America balina ebyokulwanyisa ebisinga okuba ebya omulembe quality naye quantity tebagirina Kasozi tujja kukomawo abantu bajjaga Nurdin okutta bingi nnyo wetu bwe tutambudde nze Nurdin Ntege Kasozi Samuel enamba gibaweeko balina bye bakubuuza oluusi nga baagala kukubuuza ali ne bambuuza abasinga abaali yombye ne babuuze oli ajja kugira yombe nti ono musiru ogamba otya nti kisooka okube awereze WhatsApp n'obyokunywa omukulu muwe ku kyokunywa nakyo tekigaana okugamba ogambi nti weebale information gy'otuwa 10 nkikuteere ludda wa tekigaana Kasozi musajja waffe tumwagala nnyo waliwo abamu abateeka komenti yo naziraba luvannyuma nti ndi Canada mpeeza ku nnamba yo naye ndowooza tebaabulaba so esaawa ennamba katugiteekeko gibasomere eri 0756 67 2211 ye nnamba y'omukulu Kasozi Samuel nze nina ekigimusa bakiyita Fatso kikebere ne ku mutimbagano kwekiri mu America gye kiri nyina omukulu yaŋŋambye yakirabyeko Fatso ali mu America eyo kebera ekigimusa Fatso gwalina emmwanyi
alina ebitooke mmoze va mu ttaala alina ebitooke kikoleko fatso ku 0701 55 85 63 tube ng'otutuukako tuteese ne ku nsonga endala z'ogambe za program twogera ku bingi mukulu ayogera ku ddiini ate tubukoonako katono naye singa tugamba kuva kimu ku kimu nti tujje n'ebyawandiika tubibasomere n'ebiki byonna bajja kufuna munyonze ensomesa baagala byafaayo sisomesa bakukkiriza njagala kutwalako kati tutandika abantu batwalako ate mu bbanga eyo biri ebingi ennyo eyo yes waŋŋamba ku nti olaba eyo enjuba eyinza okugendamu ensinga mmeka neŋŋane Kasozi alimba Kasozi olimba mulimu ebimu bye tujja okuwagira kati ng'abantu bagamba bapima batya obuwanvu bakola batya tujja kujja tubibatunuzeemukko tulabe enkola gye babikola. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.